Bobby. Yeshagulanyi. Bobby. Hati nyowe ni mbabaliza amazima. Esati yo ningijoyire just ngijiya bukuba tinyine cyo kujwara. Nyo nurangi joy. Bito mtima munda gwa ready. Gwa ready. Ngijwe ene sati ngijwe ni mburembe just kwetangira makato. Mfiga gizwe nyo mundo mtima gwa ready. Tuine kitora akora ebero byo kwezi 10 tuyetekanirize Bobby mututere. Emiko katugite. Abafande migo mukitereze. Mutakutukuta akagongo afande salute. Akagongo kange nuko kama akakuisana kenko. We are with you. Mutakakuta. Tuyetekanize mututere cyara mututera kurungi. Eno story njikoledde ba TikTok na buli muntu yenna na smartphone nga asobola okwetunuzaamu essimu na recordinga ka video konna kayagadde okubeera nga recordinga. Mwana mulenzi amanyikiddwa nga Edison Semugenyi. Yes, Edison Semugenyi yasibiddwa maaso ga kooti era bw'atyo n'asibibwa oluvannyuma lw'okukola post ku TikTok ng'avuma Museveni wamu ne mutabani we Mugeno Muhoozi. Yasibiddwa emyezi 6 agenda gimala mu kkomera lwa kwogera kalebule n'ebyanjwanjwa n'okusiga obukyayi mu bantu okubeera nti bakyawa gavumenti eno eriko. Kyokka ate ne yambadde ngenda kola story eno nendabayoko na bano yes bo banene bebayogedde sibitegedde naye either way ekintu ekimu kisobola okuleetera obulabe. Olwedde oyambadde t-shirt ya muntu mulala ate ne information gyo deliveringa nsuubire eri ku muntu mulala okusinza ku nze nga bwentegedde sirutegeera nnyo naye njagadde tuteekayo ng'okulabula nti sofa social media tusobola ogikozesa mu bulungi oba ne tugikozesa mu bubi. Engeri yogikozesa mu bubi yeyo tekamu essimu no we recordinga kikyonna kyoba oyagadde okubeera nga we recordinga kubanga tewali onomu agenda kukuba ku mukono nti tokipostinga oba tokirecording oba toyogera kino naye manya nti waliwo olwedde Edison eyasibiddwa mu kkomera gyagenda okumala emyezi 6. That means ajavaayo nga mu mwaka ogujja 2026 omwezi ogw'omukaaga awo. Yes, ng'ali mu kkomera. Chechi mutwazizaayo kwogera byanjwanjwa, chechi mutwazizaayo nsonga za TikTok, chechi mutwazizaayo kwogera ku President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne mutabani we nga bamwogerako ebyenjwanjwa. So kukubeerenga okulabula.